Kuva ku SB4 Media Yafe Tuggussa Enssonga. Jambo vudde ko tuwafiiriddwa Queen. Exactly. Twakunonya bawa tugamba nti wagenda ku London. Nzane gwanga lyawo nali kwalimira. Kubanga lyandinsasulidde tiketi neriga publicity gendo zikesengawo. Yasenga. Ye yali grand father. Yali dda kutata wange. Queen mukufakwe yaleke dam agamba the people like begin to tolerate me now because the people say hey the children begin to schools by high content continue. Why? Because that content that's be failed the dam ngategeeza ki nti abantu bonna agala basigale nga babadde. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. What? Guten Morgen. I know, because I can't cover the call. Guten Morgen. Uganda. That's German. Yeah. Guten Morgen. I know, because that calling me that good. Because I contact that now. But that's why I find it now. Okay? Doing cause this Mani njaleyenza okuluma nosanga munonga ya twatonga nti SB4 mpaako ng'oswalunga wanne musajja omukulu anasaba emmere kisoboka because ate olaba Uganda bwe yatuuse yatufudde abantu because ndowooza ffenna mu Uganda wano kwegamba tuli oba nkiyite ntya mu lulimi olwa mu Luganda kuba kakati ndowooza ffenna oba kati mu Uganda twafuuse kwegamba fifth sovereigns kwegamba okwekanga ffe tuli mu kyekango sikulimba otandikiddewo wankomya so wankomya naye ffenna tuli mu kyekango gokimanyi nti ewange kati kiro ya sukaali abaana bennina awange bakozesa 1K kiro ya sukaali ya 1K kiro ya sukaali ewange bagigula 1K ewange ekatende Najela navaayo tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga amabadde bagamba ne publicity baffe ali atya publicity ali atya agenza okunsanga nga ali mu kulya mmere ate aka video ennaku zino akali okutambula agamba ali very angry naye sigenda mumwa ku mmere aneera SB4 mmidwa nnyo okunkyazaako ate n'okumpayo ka time maybe because ennaku zino abantu bambi bali sitaaka nnyo ate abantu bali mu mbeera ey'okuyisiŋŋanya n'obulamu because banyonya akasente naye nga bumanyi nti gavumenti yaffe naye eri sitaaka byagitabuseeko olw'ensonga ebintu birinnye nnyo gavumenti okubeera sitaaka omuzungu kyayita ati omuzungu kyayita kwegamba tuli mu mbeera omuzungu gyayita the bad stack bad stack ebeekaye kuba nayogeddeko n'omukungu omu mu gavumenti ya Uganda nangamba publicity tuli mu mbeera embi ennyo atuba n'omukulembeze agitya tamanyi oba eggwa ddi tobanga publicity otuuka mu gundi eri gye tutya ffenna mu estate sina westate atuuka wano mu Uganda ninga tebogerayo Luganda because twogera olulimi zonna era bwe bukyadde mu maaso g'omukulembeze oba olina okwogera ennimi zonna because nde yaŋŋambye publicity ebintu nange byentabuseeko omukulembeze yaŋŋambye omukulembeze w'eggwanga nanga publicity anytime now nange byentabuseeko nga tabitegeera omukulembeze yaŋŋambye nti asiibye wasiibye nsiiba basiraamu tulinamu ennaku enjeru ze tusiiba ziba 3 ne tubayo n'ennaku era 2 mu wiiki
Mande zebayita batezo mu Lusiramu mu lulimi Lusiramu mu lulimi Lusiramu eza Arafa eza Arafa olw'Emmande nabbi waffe Muhammad lwe yazaalibwako okitegeera olwokuna nabbi waffe Muhammad lwe yagendako e Makka kati because now tuba tulina zetukakatako okusiiba ate omuntu yena ne bwoba gwe SB4 buli woosiibako kati lero lwakumeka lero Friday kuba nsalidde Kibuli lero Friday nsalidde Kibuli Friday wasiibye nsiiba kubanga zizwadde ennaku 3 zensibye mu wiiki eno. Okay, buza batulaba naye kati SB4 yakyusa abatulaba tebakyamanyi Luganda. Exactly. Ayo abatamwena anytime now publicity natet as a management wa gata Sofia Mugwanga anytime now tuli mu wano ku SB4 nga twogera ku increased people of lifestyle now twogera ku mbeera z'abantu kibana tado SB4 ina ka program ke nakoze ke natumye amaluma ne publicity natet program tuli mu mbeera ya amaluma okitegera because the life begin to that children the life people of the from area free come begin to that houses tuli mu mbeera embi ennyo abantu abamu twetuggirana mu mayumba for example ndowooza kati olaba guno omulembe because now I content begin to now I still now to do amasinzizo because I consume by now collecting to begin to people abantu betaaga kudayo kunnyo masinzo abantu betaaga counseling abantu betaaga counseling abantu betaaga okuzza emitima anya kuba no dibize nnyo mukwate ezo kusako sente hello gwengenda kukonako nkyali bizemuko yangu anti naye nga serious ogenda kudda mu kyalo oba ogenda kunziba kale genda mukubira kamala kuva mu studio Kampala yaganye kale ngenda kukonako kale embere kaye agakoda mukyala agenda kudda mu kyala agala kasene ngena muterako so akosa transport ndio agala transport adde Matanga bamuzala Matanga yo gayi Muganda wa mukwano muganda wange mwana tata wange mutono embere kalubye nnyo embere olaba anytime now because nafe publicity omuntu akusubira kyo batosubidde why abantu bali bubi yes nafe abantu bali bubi omuntu nakubira nakasimu nga agala artist tuke agala emitwalo ebiri adde waabwe n'agasofa tuke emitwalo ebiri adde waabwe why nti Uganda yattabuseeko kwataka kati kankubule konzena bichuza na bichuza twaita batya omuntu okuva mu kibuga ng'embeera ekaye nadda mu kyalo abazungu twaita batya omuzungu kyaita city of life of village city of life begin to village awe emberere ku kalubyeko kwa ovire Kampala atodde mu kyalo that's continue why because I contented that people of the state not to do good people osegera kiba kisuse kati nganko example nze mitemu SB4 nabikyoseza wala bagera batugamba ati no Uganda zabu Uganda kyali zabu nti abawoza Uganda zabu Uganda tekyali zabu yafuse lumbe buli ali mu Uganda akaba tusaye kama akyose mbukulembeze abange faba woza Uganda zabu Uganda tekyali zabu yafuse lumbe buli ali mu Uganda akaba tusaye kama akyose mbukulembeze kayimba kakapya abasubuzi nabo bakaba abatembeyi nabo bakaba ababodaboda nabo bakaba abasawo n'abasomesa bonna bakaba faba woza Uganda zabu oshegera kayimba akapya akazeera akatraininga kali nyuminya kayimba ngo kayimbye mu luzungu kubanga abazungu balaba bazo kubeera ne bakawulira ne bajja batununura anyway tujja kuyiya tunakitusa mukawo tujja kiyawe tunakitusa kubanga SB4 abantu tuli bubi nnyo kati nsoko okakyuse kubanga omuntu omuzungu ayinza okubeera nabuuza bano boogera kuki exactly kakyuse mukawo tugende SB4 tujja kakyusa ng'embera gye tulimu eri sitaka nnyo kubanga gova ku muntu wallahi nga tamanyi kyaddako ekyo baffe mu busamba tugamba aswabulu
obugumiikiriza. Why the people of recent begin to that people of the head of the heart emitima gy'abaabise abantu baweddemu essuubi SB4 ekyo vanze TV zonna mu Uganda sambadde n'obusobozi mbadde nzikansolinga ne ziba down nga teziriiko okitegeera kyovola of course abantu lwaki abantu bazze nnyo abantu beetaaga okwoya emyoyo omuzungu kyayita heart of the history abantu beetaaga okuddayo mu history abantu beetaaga okuddamu okunyonyeza history owedda because nze SB4 nakulira ewaffe Matange Masaka gye banzaala Matanga Butende because nze basista bange bagenda okweza emyaka 13 nga babooking exactly nga because the people of the center now begin that people of the self-noted nga abantu babooking nga bali sanyufu ne kati guno omulembe ani gwe oyinza okugamba nti omwana agundi bamubookinze why nti abantu baweddemu essuubi abantu beetaaga okuzza emitima because the people always now that people the children because counseling the people of now counseling the business keep counseling the money have the counseling okitegeeza ki buli kintu kyetaaga counselinga mu bulamu okikasonga na tukivaako oba just omuntu yetaaga okuzza obuzza emitima nze okimanyi nange SB4 mba mulemba nga sinadde ekikumi abaana ne bagamba musooke muli ewa neighbor exactly nembaga the children because now a safety now because neighbors no bagamba bagende bali ewa neighbor bali ewa neighbor nga nange bentabuse nga bikaye olusukoze nga buzze bugamba daddy batunulidde gwe mama atunulidde gwe abala atunulidde gwe exactly tolina otolina mu nsawo mbasiina era ne mbagamba no the first wait for I continue begin to that life of the stomach because I continue. Why? Because I continue begin to center they have this certain now because the children of cry. That's in constant now continue. Katoro watende bagenda wa neighbor nga neighbor teyafumbye. Badiraka. Yibadiraka. Gwe mukisombi ogwe SB4. Olo baba bagenda kola bati. I don't care. I don't care. Zanange basimanyi kati mbakole ntya. Sako ku meeting nga mama wabano ogambye nti mbere bakalobyeko mugenda kudda mu kyalo mukubeke bawo muyingire kiri kiti atawe embeera ate ne bange esomolokamu ya because ne mfuna ko mukwano gwange ali mu New York ali mu New York ekibuga ekikulu Babuni mu New York New York ekibuga ekikulu kya Babuni Babuni yeri mu nsi ki Babuni eri mu New York kyekibuga kyabwe ekikulu New York ye kibuga kya Babuni ekikulu mukwano gwange nampereza Babuni eri mu continent ki gondi gondi Labit bazungu abo mu Labit kibuga gundi abagita Labit ngobo gama nti between Lubaga nti division natete Lubaga obanga bogama nti omuluka gwa Fenatete kuba natete muluka mulamba gwena zone 12 sofa nakakati kiri ekibuga kyabwe kiri ekyo Labit Labit kiri mu New York mu New York ekibuga ekikulu Babuni SB4 kwa ndimwe nedda toseka muganda wange toseka SB4 gakuleko negomba kuduka mbivuga ebyo bayiza omukisayinzo ogufuna nekati boyina okubango ina ogenda ddi ntambula mu ebiseera ebimu nakati mbadde natambula mukonga na moving am outside natambudde muko nenvaawo nentambula mu nengende South Africa nenvaawo ffe tubadde tugenda okulayiza omukulu eyawangudde Kenya koze mukulu kyo eranga eranga yawangudde Kenya ye president wa Kenya eranga kali tukazanga kwisi paboiso omulayize eraze ngene nze nadde omukulu mulayiza omukulembeze we Kenya naye lwakuba nti nafunyemu this time nesitakwata nnyo budde manya Kenya batandise okukwata obudde wandika ono president yani eranga owe Kenya ye president omupya ye mupya tanana kwezaako mwezi manyize byabufuzi singoberera yagyeko gundi erinnya linvudde mu mutwe erinnya linvudde mu mutwe ndakumanija nkansindikirika message ndijjukire naye nga buzabuze ebyobufuzi ate ko kamboideko eranga president wa Kenya omupya because tuli ate kankubulireko SB4 tuli last people of right and begin to let people of life started that situated abantu baweddemu essuubi ate abantu bali bubi nnyo because they have this talent now because you are village because I had my job because I had my house continue why at this state they begin to get money embeera ng'ekaaye kati gwe saasula omuntu ng'akyasasula waasula
because the children going to school, the children out schools, the mother because the house, they continue because they are in with my life. Abana balina okugenda ku ssomero. Mama alina okulya. Era njagala okulaga nti SB4 omwaka guno oba ekiseera kino because the children begin to enter home because they have to learn my schools. Tebagenze ku masomero aba nze n'abange batudde. Abaana batebagenze. Abange batudde. Fees zaabuze. Sabuze ne mbagamba musooke mukolingeddawo. Olonga bujja daddy twagala genda ku ssomero. Ne mbagamba don't sweat it begin to down. Musooke mukolinge muko ate njiye. Eneteekemu omugolo kwa bana obamba temeteme. No, just bakansolinga ate tulinde omwaka ogujja tayiwe kigendo ba. No, ndi waliko musomesero basomeseze waka gwe kinyino basomesa. Kituufu ne time because they have my chalk. Now because handwriting begin to deserve now publicity na tete. I continue why because I have my time. Yes. No, the facility. The children, because continue of the handwriting begin to do the software now because the English begin to schools, but now possible. Abati nkutumiddeko ayone yasinga okwagala akwagala nnyo abati wona wodi yakola mu cartoon mwana wona wodi respect mwana akwagala nnyo cartoon mukulu nnyera ngambire ngenda kubitinga publicity wona agamba mmere tunagibidda ku publicity afiirawo so abaana ngo bagamba oti bakugamba twagala genda kusomera ati ne bagamba the first wait the schools because I have my money because nze kakati kankwekeza amasomero kati wano mweria nadala kati fafa bali kwaga kani omwana ino genda ngo josomera ngoli safety zero balance oli safety zero balance omwana okuba kwaga kani ngasoma basoma kwaga kani nkugana mwana wange nga study ko economics atwala nusuru 10 olwa $1 zemmeka ukana 10k bwebukadde busatu obwawa ne wammwe nusuru 10 olwa $1 omwana wange lwa atwala nga study ko economics simba ate binno byeyo smile bichi I don't have that schools of the family because somero chi kwaga kani agakani ndi wira buudi zisangira andi kakati era kilasi amwe na diulira twenza kumana to manyiwe lili akati gwe manyi to manya nange nyizo kwa nku no the first way ebisere bisinga olumuzo kyagamba left lack of listening didn't good luck omukisa bwe gukusemberedde gwane chance ekuddukako gwisobola okujja ne gudduka ne guma ne chance ekuddukako omuntu kyayita atya omuntu kyayita but chance because the quality of the reply kano oza kiyingirawo kubuuza agakani gye liri sorry agakani liriwa agakani mangi because tuyina ekiwatwe tuyina agakani wano emengo wano opposite wano because Makai Road ya wano opposite Gaddafi Mosque because I'm here there now police or the Kampala police because I'm said granted now because I'm here because now Gaddafi pointed because they entered now house that ora babone basomera bali rudda ku branch yawa bali wano opposite Gaddafi au kwaga kan opposite police mosque because they have this time now this tide now because the people already started now olwo bali batwala yoti abantu ganti watu wali wawo bano bampale eminywera mikwa ateze ni pale just lwambere ndi ate yetufudde ki nenze publicity na tete gano omukulembeze gwanga akimanyi nti nate waliyo publicity na tete ekituufu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu owanuku akimanyi nti nate waliyo publicity na tete omukulembeze wanuku nuku kigwayo kitya by the buli joba nkibuza tebakimanyi bozizeewo malunuku kigwayo kitya abati tebabimanyi ati kati ndabayo SB4 njaga okutendekamu ekintu kimu abantu abamu tebasoma fuulu kituufu kwangati nuku kagamba nga banagamba nti opposite ya bad eri good kati opposite ya nuku eri suspended ana bakupoza nti nuku ngomudamu suspended nuku ebeera etya NTYO sokoleke tongamba ki sokoleke NYO nuku
suspected sokoleke gwe toza mudabo waka kyekyanjja ne musomero musomesa alumyanga badde correction muza madam otegedde binguda tunga babidam ebidemu no ku nga spelling njige bulungi eni s o eni s o no ye no nze gaina omukulembeze w'ekyo no ku ni fulu suspended no ku ni fulu suspended kyova n'omukulembeze waayo ennaku ezo baŋŋambye anjagala kunkyaza wanuuko Gilbert Kyagulanyi Ssentamu ate ebintu byakola bizibu omya ajja kunkyaza agaye nti publicity ate agitulabe nawula ndiyagala nakuwa kifo mu Nuuku era alabika kubanga omanyi wano kati mu Uganda yatusinga ebikisa kituufu yabadde Ukraine ng'atereeza abakulembeze baayo era yalesa awadde woda Ukraine n'ensi ekyenda awedaawo Germany. Nabagamba I'm reset because the side ports now because I'm competing to continue why begin it and people had now we couldn't begin to that suffering now because it started. Bakubira no go basubiza kuwereza ekyebiri. Bagangena kusako set. Hello. Motele ko. Hello. Sikonsomera gisindike message kubandi mu studio blood. Gisomeni buwandike wano. College wandike gisomeni. Embere ekaye. Abantu bali bubi. No kusembeza abantu abagagganga mmwe. Maka publicity wange jari. No sibugagga. Just enough abantu lakubanti wano mu Uganda abantu bagano to a time. Obano to obudde because the people all right begin to have my heart. Abantu because I have lied for this it now because you are die. Yeah, abantu begomba faguno omulembe. Otegera? Yeah. Omuntu because now the people of like started begin to let him now begin to my job. Abantu bachayina mirimu. Ate Kampala kasobanga because na question because have my job. It's impossible your life. Kampala kasoba no mulimu. Kasoba toyina mulimu. Obulambu babadi. Jaitaba mu luzungu omuntu nga talina mulimu ngali okirerese. Kibaita this guy because I'm poor let's begin to talented. Omuntu ali kirerese. Niwo mu Uganda mwebali. Ngali kirerese. Not because I have the my life. Abayagala okola nembeera continue because begin to let people of the certain begin to let souls. So, jabuvudde ko tubafiiriddwa Queen. Exactly. Twakunonya bawa tugamba nti wagenda ku London. Era wafunako chance no meeting ga Queen. Etunoonya tukunoonyeko otunyumizeeko ku Queen. Netutakufuna wali business. Wali ogenze kuziika. First wait, because I'm the because I can't people over my queen of the Philadelphia now because for that begin to be found begin to get so far now because continue we have this people of the different now Canada, New York, Germany because I continue because that queen I wanted that out now. Because I'm flying out to do abambali bamanyi queen izane gwanga lya nali kolimira kubanga lya ndisa suide ticket inde liga publicity gendo zikesengao yasenga yali grand father yali dia kutata wange queen senga bera grand father yali dia kutata wange omuntu adda kutata we yabera grand father yali dia kutata wange kati government yawo negana okolaki obatu wabasaba mugana agenda kuba omunanga ninga government eveyo abenti ensaso ya ticket atenze nali njaga ticket why because the people always said that time now zinali njaga wagazi ticket ne government yawo ne enfula discount continue ne enfula omuntu ali stack era kufuba nnyo nembanga simaina kumayela nsina musanyifu nnyo bambi because kati ogenda kikola grand father utayanyinga sengao grand father banyega ne continue because now bakimanya nti government yenkolemidde obutampa kiragenda kuzeeka queen wabongereza because tuli mu mbeera eri sufficient ate abantu bona ate kwankubuleko wangu example nti queen because for they have now because they were die begin to people always tented begin to side now toseka mugana queen yalumi abantu mu nsi monna yatuluma New York, Uganda, Germany, South Africa, Canada, Kenya, Toronto, Lausanne, Colidant, Italy, awo nabalumwa kubanga atuke sela nga buli nsi emwaga head
Queen, I'm going now, I'm Uganda, go here. Queen, I'm going now, Kenya, go here. Because at time again that people of the safety. Nito muzika ko. Kwa hiyo mwe itotya? Ye andi gwe tonza mudabo wako. Nida. Nigara mtuye nigara mbikwate wali eri kuba nja kugamba abantu bawakane. Gosi before. Nze chanja mu somero. Do correction. No, nja kugenda ngamba abantu bawakane. Mbagamba yoza publicity mumanyi yali grandfather wa Queen ngaba wakana. Nkunyonyode Queen yali sengawa. Ate muluzi. Grandfather yali grandfather. Wa mzee wa yadda kutata wangu. Kati government yano nenji kolimira obutampakira. So Queen mwobaka kubache mmanyi bujja mutu kako. Banaye Queen bana fenna twanyolwa nnyo because I'm a foreigner because begin to die for God we had that's my college life that we destined. Kwache tumanyi nti mukama Queen ebitwa byagendamu ate ne mugulu mukama Katonda yamuto samfeche kirungi. So bambi era twalumwa nnyo era because musimonna you can't have begin to that people of this Queen now because the mass will have begin that people. Yeah. Yes. Abantu bali mu bwennyamivu obwamanyi nnyo twafuna kugamba tetunaterera ffenna obunkenke obwamanyi okufirwa mu kyalo oyo nekyemanyi nti omukisa gavumenti yawana ejja kunsasulira tiketi tugende nga tusaako omutabani mutamwita bapoloha gemanya ge bapoloha yagenda okudda mu kifo kwanza Queen abeera akola mulimu ki Queen ndowooza ffenna mu nsi monna yatukumaakuma omuzungu kyayita always people play honest yatukumaakuma lwaki sikuleka nengena nentambulamu ebyange kubanga so omulimu gwe kukumaakuma exactly okukumaakuma kwe kutya ye Queen wa Bungereza Bungereza erina amasaza 58 Uganda gegena kujaganya emyaka nkage ja independence mu UK kati nakivula kigenda okuleta abanene mwenda nga munana ogw'ekkumi kiri ku Royal Regency ne abayimbi abanene aberele Dr. Joseph Chameleon Wizomanizo Media Jasmine Too Steady Tino itambwangu wombi alinye chitanda Tikeza VIP ozifune wadija Pasha Love, Beatrice, ne Julie Imeza VIP ya pounds mitano Pate VIP, pounds 5 Standard pounds 35 Tikeza ifune ku Even Brighter Wano tikezi zowelele kushu Ili abantu abida Pamana soko kusa nala Ngaba weleza sente Logging on join.iwantnala.com/UGT60 code Wawanguli tiketi yowelele Emina mzikula usakumina bili Eno ngoma kungoma Microphone ku microphone chani cha Dr. Jose Chameleon chani cha Daddy Andre anti Wizo Wuyo Lydia Jasmine Jose Teddy Mina kabiteke kedwa Fast Media Bungereza yokka ina amasaza 58 atera yensi Bungereza yensi ekyasinzeemu okubanga ina miracle omukisa kweganti buli muntu ali mu Bungereza ali good luck era Queen mukufa kwe yaleke dami agabala people like begin to pay begin to solid now because the people say head of the children begin to schools by high content continue why because that content that's been failed the dame ngategeeza ki nti abantu bonna agala basigale nga babadde abaana abantu n'abakadde walogeza notuka nti Bungereza ina amasaza 58 tukamenyemenyemu nga tugenda okusibula obudde time kubana naye baina Angola baina Zimbabwe baina masaza ga Bungereza tubadde wa SB4 ate onfuula nnyo omuntu aliroko nze publicity nate kada to acho onfuula omuntu nkugaye nkusomera amasaza tusomemu tubadde nani na Angola nyoloko waliwo esazawe liri mu South Africa baliyita batya tumanti bali kutwako gundi Zanzibar kakati manji abantu gowanyonyola ki because they bought the second time abana abade kusomero abagenda okulaba program eno abajigiremu ate ng'enkyaba jamubuuza teacher wenti amasaza ge Bungereza tuweeka amasaza 10 manji
era teacher teacher walaya abastaka omwana ne baba akola ekibozo because naleta answer sato nga balesa Angola naleta Germany naleta Zimbabwe naleta South Africa because agona masaza gakwene. I know begin to people of the state that people koze saza leribeera litya esaza ngabola for example kati ngabola banti Uganda eina emiruka nga 3 kati Uganda eweze emiruka Uganda tuweze emiruka 2 mwana musatu ngabo emiruka gemasaza ngabo no gamba nti Uganda ina district kwanza we nasomera ewaffe Masaka Matanga nga Uganda eina district 32 kali nagante amasaza gemiruka nkogayo we nasomera ewaffe Masaka nga Uganda eina district 32 amasaza ameka 32 amasaza 3 mwameka mwabi kati Uganda ina district 10 mwana Uganda district 10 mwana zakazoze ne bibiri tuzite munga tusibula Sinagana Kampala Masaka Mbali Mbalala Chazanga toseka SB4 toseka kaloka kangude muliso anende sebo kwanza to makubalira district ezili mu Uganda ochi ategwe no seka sebo Chazanga ne district kati bajisala ku Masaka ekitufu Lyantonde eno district sebo ochi ya sebo Natete district ekitufu tayo ya kale go down no gamba no seka mbako akagude muliso it's impossible you got to so ngatukolekereza publicity era district zotu ziwulidde n'amasaza gebongeza tugawulidde ngatukwerekereza ennaku zino abantu banoonya emirimu gibuze kitofu abo bakayibosobola bagamba bavubuka buli lumu nga gibuze era kye nagambye nti mu butuufu tuli mu mbeera embi nejja emirimu gibuze kubanga n'abalina emirimu gikendedde naye tusaba gavumenti yo nga yo eveeyo egambe the people of continue because the life we have begin to people of the job gavumenti esobola okusakawo emirimu egy'enjawulo because government erina okuva nega publicity abavubuka muwera mmekaawo nti avubuka mu Natete tuli avubuka emitwalo 2 naye twetaaga emirimu bwegiti so emirimu egirina schools ejina stools kugamba tubenga tulina emirimu gyetutuusaako engalo emirimu gy'emikono gy'emirimu gya stools schools oba kitegedde kyenjogera kitegedde kinyakirambulula omuntu ali yakitegeera kyenjagala gavumenti eveeyo tugambe nti avubuka bati tubafunidde emirimu bwegiti abantu bajja kuba bakendedde kagadi gokiba nti guno omulembe gwa Museveni abantu bali sitaaka nnyo kituufu abantu bali bubi abantu kati nowunza guno omulembe gwaswana eddalu oli mulalu era abantu bagala bagamba nti publicity akamulalu ndina mulalu osiru mwe Natete yankwatako ate namala nanta yekka ngokoze eki anti kamukadukulu nga nzigalidde ate nenfuluma kane yeebuuza publicity ayiseewa n'abuuza abali awo ku gundi bagita balya kumochali si kumochali tetwali ku mulambo ku garage yabuuza security ya publicity atafulumya atya abantu twamulese munda because abantu simanyi nakumanyi kyetulikola naye gavumenti yeeveeyo ate tukansolinge bulungi ate tubeeyo nga eterawo n'amatabi because abantu bali bubi kati nga nange wendi wano natandise kwegamba okuba nga n'abaana bannemeredde nale ekinumya waga abaana tebanda ku ssomero bayatuuka okudda ku sina fees ate sijja kugamba nti abaana abange mbatwale mu masomero ga gavumenti koze ga private private awo ate saga nnyo kusaawo baana gundi P7 because continue because I have that papers waliwo amasomero agamu agatalina center number aga private kati because omwana atuka okutwala P7 ne batuka amanyi bwatuka mu senior 4 senior 3 badde ne bakusaba kuli number jiwatwilako P7 kati because now the schools have different
kati quality number ne sensor number za wajina yatubera nkufuba eyange nakati nchaji jukira generator P7 yali na indexing number kandi gwanti yoyina nze sasomera muno goba nachi quality number gwaji ngambye eyo yali eta ya P7 yali mukaga 05 mwenda 2 amazi babunana mukaga mwenda 5 2 12 ne 5 yali namba yange kati baddayo ne bagikubuuza kati bw'otuuka ng'essomero lyali lyagundi ogambye ki private nga te lyavaawo kati oba onookola otya oba olina kudda mu P7 omuzungu kyayita batera okudda mu kirasi double work of the schools oba olina okudda mu P7 kubanga tolina gundi namba okitegeera bajagala erimu batandika ogisa senior firigo okuma mu kibiina ki SB4 nze saasoma yadde P1 kati fe abaatuukakaawo baatuuka mu senior firi ne bakikola ki ne bagitusaa kubanze P7 nafuna buna buna senior 4 nenfuna 16 senior 6 nenfuna 20 kombine yange nekola dancing and gula mekyusi bakigamba mwe muli ege mwe muli jogo mwe muli kemi dancing and gulama primary awasomanga primary twasomanga twayimba ngo obuyimba kwasi ze sasoma mwe mwasoma buyimba kyo kyabujukira buyimba bwe primary bwe mayimba buyimba ibuyimba naye twayimba bungi I'm gonna say bye bye, bye bye, and I wish you a safe holiday back home. Akomoka yimba nga muyingide mu kirasi. I'm gonna say bye bye, bye bye, and I wish you a safe holiday back home. Ngoro teacher abaletere specific obuji. Ngatusiya sobi olatuise nze sibone primary yange bali banjagala nnyo sebo ne mu debate ng'abaana bagamba ffe tudda ku side ya boss manyi we nali nsomera bali bamita boss gye nali nsomera ewaffe Matanga era bw'otuuka waffe Matanga n'obuuza banagende ba boss otandikira na Lukaya mbaga ogenda obuulize Matanga ngola mugundi mu quiz ate quiz yanyumira nnyo kubanga twalinga bwereere twasigazanga bipale mu quiz twasigazanga bipale aye nga ne mu debate abantu banjagala nga bazenze sokole mu quiz mu PE sibe bimu tuseka SB4 sibe mu muganda wangu quiz ne PE byebimu naawe kuba mugenda mu quiz ne mweyambula ne tusigala mu pulezo kawe mpale olabawala baberanga ne bugundi bwabunika bwabwe era we twabeeranga okuswala ng'omwana omu agenda najja nga yakeerabidde mbeerabira agala kujinga abasosa bagamba Mariam bireke ogenda kuyingira mu quiz nze era kyanja mu primary kuteekayo obugundi buno omanyi twalina effujjo ffe abalenzi ofuna endabirwamu ya mama gyoyasa nojja nayo mu baagayo because ffe twalina baaga ebiseera ebyo nga ziri 100 nga zabuguwa muzungu kyayita 100 kakati nga okajja n'otega wansi musomesa lumu ya bamperawo ne suspect ya nnaku 19 18 fuluma nakuba nti jjajjange yali mugagga nge oli mwesiga jjajjange omusajja bamwitanga muli bato bewa yali mugagga nnyo naawe tudawala ku kya quiz kweganga mujja ndi mu quiz ng'omwana kapale yakeerabidde ate nga mulina okweyambula ate nga tulina okweyambula ate madamu gulambwa Mariam bireke so mu quiz mwakolanga mutya bingi bibaayo bitya kwabanga kuyimba kubuukabuuka and so on kusika mugwa exactly kudduka mune mu quiz era nze tuvanze n'obuzito nabeeranga nnyo mu kasuka obuzito banjagalanga nnyo ne mulire era nze okudduka okuva wano paka mpigi tekintwalira ddakiika 15 ebyo publicity nateeta abadde bamumbuuza abadde abuzeemu naye tujja mukyazangako tulina omukulu balubuga nti olwo aba comment yagamba nti tujja tuleko publicity wa Charles Charles omumanyi Charles Muhandi Mr. Uganda where now there in village kuno tonamutera kwa kyebirira
So embereka yo mukulu katumuleke adereko mukulu kale na jeba. Oh, so commenting nga bakolo ba meeting mu Chelsea. Naye nga tuliko SB4 Media Tuggussa. Ngena kona ko katono. Ensonga the publicity yakuba tatu no yachi. Yano da gali malala. SB4 ha malala bwe gatumenya. Gatumenya. Ya kivubuka. Malaga kivubuka. So obako bosembe gaba na Uganda nga tuva wano. Baka bwensembe kugamba na Uganda. But any time now publicity na tete gemanya ngaze management wa gata Sofia Mugwanga because bana Uganda tubere bantu bala munyo tubere bakaka munyo because ate buli muntu tokowa because omuzungu agamba the people of life begin to that surfing and begin that sign. Oyina kulemerako olabenti atobulamu obutwala maso because bingi betukyetaaga bingi betukyegomba because the time now because a good people of life now to do for God you have my country for God my country n'abantu be mbagadde nnyo amanya ndibozi publicity na tete mela mwebale nnyo kubanga SB4 bambi anchazaako mu buli time n'abanga ne SB4 laba sabera agatusembayo tuwe esala eggalawo esala eno ngegenda kuba international exactly kana omuzungu agiwulira omujamani ali new local exactly agiwulira ali bitundu kibiralawo ali Gazaland new local Germany for God because my God I have by God for Hungary begin to people of the life now to do for God because the people of the area now because by identity for have begin to that people of the list money of like have for Uganda now because they hurt my God from the hate my Hungary I continue why because they had this my God I 20 that find time to do for the 10 I'm beginning to that people of come first now to do bye abati akoze kukamena buli jonze muzukulu wakabaja tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga publicity toyanzo kutukyalirako era bulungi weraba SB4 Media Tuggussa Enssonga.